Kyogamba kwegamba ogenda okulaba ng'eringa roundabout ye Namuŋŋoona. Okimanyi singa abantu abagagga bateresa abakazi bya bugagga byabwe kuba eri ewantu watereka. Nyoko. Siruwalira muli. Okimanyi ssente zibamenya beerera otwala mu banka. Funayo akakazi ako ne bwe kaba katini kuba tekiriiko mutini na munene. Otereke eri ddala private etereka. Naye bannange Katonda yanyiigira nnyo entalo muzikomye kati David Lutalo n'omukunja atasera mufaki nnyimba ziyitingana mwe mukola ne mumalira bantu data. Kati omukunja omusezi akayimba ennyimba bbiri atasera akayimba ennyimba 2-3. David Lutalo alimu alubamu zimmeka akibanga kuddira nze kulwana na Museveni. Kati awo omukunja atasera alinga alwana ne Museveni yeefeeko aveeyo. David oba mubi oba mulungi oba mulogo oba musezi yakikuba yamala. Mubalemedde kusenga ejjero. Baani? Biki ekibalemesa bonna b'okuvaayo? David Lutalo yabalemesa. Abalemeseze ddala. Omanyi omuntu nze we mba mwagala tasobya. Bw'agamba David Lutalo akasajja ako kakola ssente. Gwokimanyi weekend kayinza okukuba David Lutalo ekitone ennyo ng'akuba shonganya embaga ku weekend. Naye ng'ajjukira weekend mami n'embaga agikubira 6. David Lutalo ndefaaniwo nkwagala nnyo ne bwompitamu olunaku olu ekire mbadde nkisuubira genda mu maaso mbadde nkisuubira nti okwagala David ogasegaseemu awo n'olaba nti 6 emirundi 4 ne bwampitako olu kugamba n'obwafuna 2 olaba nti waakiri ekitone nnyo 10 zibaawo. Kati ampiteko wiiki genda mu maaso muganda badde nkusaba nkwagala nnyo ndifaaniwo buli kayimba ke wakuba mutuufu kannyumira okamanyi osaana okayimba buli kimu nsaanula mpitaayo ne bwe kiba kiro kino ne woobeera oyingidde buyingizi gwe n'otatawaana sikitegedde ekyo. Ayinza okwagala okulabako obulabi nampaayo wiiki egyo ng'oli naye obeera naye ssente ate bwe naabeera naye anaakola ekugamba wali zaakola gw'ozikwata ampeeko sizikwata ate we nzikwata era ajja zinsaba ampeeko kyogamba nze siri mukazi oli bali bye balina nze sibirina nange nagenda mu nsiko twalimanga banna kyotegeeza kiki lambulula ensonga mwagala mukwanye amansize kesasubira kukwatira gamba nti omugambye biki mukazi mufumbo musajja mufumbo sinatwala makage sonoonye makage era mukyala wa David Lutalo simwagala simuyinaako buzibu njagala David Lutalo ate naye simwagalira bbanga. Ndi mwongereko ku mukutu kwetuli tweyanze gemu enabe kumira ku mukutu guno mwebali nnyo mwebalire ddala mwongere okusubscribinga okusharinga okukomentinga ekintu kitambule atusobole kubanga naffe tuba ntufuna amaanyi agabaweereza omukutu Tronaz Media amanya Tronaz nandi ne omwana wa mami Hajala omu bwati atasosola abasajja nga okuleka ow'engabi n'ow'embogo abusaagala ate saawulamu ngabi nti eno nsamba simanyi eno bagiyita bata ngabi yonna sirya embogo sirya ebisigadde ndi available wonjagalira ndowooza bannange ojja gwa ku mulalu
anti musajja nga mulalu kasata bawangabi nabo bengabi balina identity card tugayo abatamanyi balina ebbala tososola musajja genda n'ekyo nedda bwandya n'agamba wangabi abatandidde abakoze yabamanyi byabalidde kuba aba yeeganya ekika kyo ye yamanyi nze nkubuuziza weddira ngabi ogyeganye ate omaze okundyo nga mbaoli wangabi ntunuulira asooka kubuuza kiki kyoweddira nga agudde mu mukwano munoonya anti era kati engeri gye ndyaveire bwe basooka kunkubira nze siri wangabi nzije kiyaye kye kisooka kubuuza nti anti kiwulidde nina gaayi kutumiddeko tyoli otya ya andeka nkyayagala kubeerawo wano ennaku bbiri gaayi yategeera munne nti kyebaddira kyekyo n'akitegeera n'aŋŋamba naye nkubuulire sikaaki mukama katonda ansaasire n'ekika kikole ki kinsaasire naye bulijjo mbadde simanyi ate kino ekika kiwoomu bwe kiti nemugamba tugeze embogo nti mbogo ginnewaayo mpoomu nemugamba ogambye otya naŋŋamba nemugaa kati awo mpozi bwe muzaala akaana awo mugenda kukayita mutya naŋŋamba bali kyewuunya nemugamba dye mugenda katuma nti abantu bali kyewuunya naye yatuuka n'agamba munnange byensobezza kankome wano naye nedda bw'omanya nti nno mweddira gumu awo tozaala nemwewasa tugambirawo ewaffe gw'ozaala yafa ate naawe ofiirako n'otya okunzaala kitegeeza obeera ofa nayo nnyo okozesa ekyo ekigaana okuzaala naye omanyi ayagamba abakazi sitaani wa ku nsi yali mutuufu naye ate ebya sitaani bijjidde kubanga ndabira ddala gw'otoonawo ekintu ekibasikiriza okusigala mwemuli okimanyi nti nno ebika biri mu butabo bwa Buganda tebivangako wa Katonda nedda mwe abasoma ennyo eddiini kitabo kye kirimu ebika Katonda kye yaweereza nti ekika gundi ge gano amanyi ekika gundi ge gano amanyi buulira lunyiriri kyoyo kagamba gwe bwoti tewakagula nyinza obba mbadde simanyi gwe kiŋŋambe mu ekiri mu Bayibuli nedda ne mu Kurani saakiraba baganda kwetumiikiriza koggwe anti nkugamba ab'engabi n'ab'embogo musembere abo bankukuti sirya nedda gwambuuzizza naye bannange naye neemala nkutegeera mwannyinaze manyoko kitaawe yamuzaala nkusimula emigo n'enkugoba n'ewaffe sokoleke kitaawe yamuzaala mwena byana bibiri musana kugoba ng'otugobera ki nenkusanga nga okimanyi maama wo wa mbogo nenkusanga nga oli n'ow'embogo nenkitegeera nga nenkubuuza naye gundi tokimanyi nti ono mwana wa gundi wobanga wetubanga tuli bakatoliki tugende mu kanisa wetubanga tuli basiraamu tugende mu basiraamu yokola otya bambuulire bandage olunyiriri olwo Katonda we yaluteeramu anti ffenna tukola bya Katonda Katonda ajja kunyiiga Katonda yagamba tokola bwoti kati awo bandagewo Katonda yagamba toyagalanga gomweddira gumu ow'embogo toyagala wa mbogo bano baganda kwetumiikiriza awo nfuukirawo omunyolo naye bannange ani akugamba mbubo tebalina bika abeddira n'eŋŋaali ate eyo kyosi tekiriiyo anti kati eŋŋaali eri byabo kyogamba eŋŋaali bwekusanga ekuyitako ng'ogyeddira ate kati oba embogo bwengisanga empitako nti ndi wa mbogo no sijja mutomera bw'ebanga esobola okuntomera kitegeeza sijjeddira sikwatagana nayo tetuli bantu Katonda kya Mukama kimu kyokka nze kyenvumirira nti bw'oba weddira mbogo
Twenazi weddira mbogo neddira mbogo ffenna batuziika Nakifuma neekoyedde awo nkivumira naye twenazi weddira mbogo bakuziika Masaka nze ndi wa Nakifuma embogo ziba za njawulo eri ye Nakifuma eno ye Masaka mwerinde kino kintu kiri kuki embogo yamwe yenna omanye ebyo bye bireese ebizibu mu families ezisinga obungi tulaba bantu ne baawukana entalo ne zijja abantu ne babeerawo entalo ezitategeerekeka ng'omanyi nti oluusi ebintu ebyo bityo bye bireese obuzibu ng'omanyi wawasa mwannyoko naye nga mwakitukweka bakuziika wamu bakuziika eri banziika eri era abaana nze era nze kati abantu mwenna abajja mu maaso gange nga muzze muyina bye mwagala kubaluŋŋamya oba okutakulula ntalo zammwe muyina okujja ng'okimanyi gw'ombuulira gweweddira ki ng'ate omanyi nina okubuuzaako abantu nga 3 emabega ewammwe ndyoke nyingire mu kutabaganya tweddira mbogo kati bwensanga noono wa mbogo tuli bakika kimu bwe banziika we bakuziika omukulu w'ekika waffe taata waffe kitaawo ye kitaawo lwaki abeewammwe tebanziika wammwe era bagamba ge bamuziika ewaabwe kati wewavudde olutalo nze nali ndibye byebyo awoza musajja musiraamu leeta omusajja omusiraamu nababuuza waliwo gwe bantondera buli gwe ndaba wa ddiini ndala nedda kagamba gwe ebbanga lyonna obadde opposite nze nali ndibidde ku kikalu ebyo simanya musajja bw'otaleeta no musiraamu tetumukkiriza tetujja kulya bintu nange saakaaya nga nsitula mu ninkini nga tugenda tukyala aleese baamala okulya bulungi bagamba yensereko Benoni waliwo eyabyegoga kati awo kyekyavaamu lwaki tebaabimuddiza ate nga babiina ate bawoza twagabiddeko gundi ate gundi Ndogo musiraamu yambula mumpe kummwe bakitange kati wemba nga mwagala wa ddiini kummwe bakitange kube kampasi omuddeki omusiraamu tebakugoba mu kika banvuma era bampita kyana kyebolereza ekyana ekisibbe naye ngaawo naye ng'oba naawe gw'olaba olinga omugezi kati mbuuza ggwe muntumye omusajja musiraamu mubankwana bonna mbuliddwayo abudu mbuze nzize nkuleetedde omusajja onvuma oba abaabudde obalaba n'obanyooma tebaliyo bambula ne bagamba ŋŋende muzikiti ŋŋenda beera muzikiti kufiira eyo ate nga gw'oyagala byamangu njagala byamangu sirwalira muli naye bannange ye tukole tutya abakazi nze ŋŋenze n'ekyomwana yagamba nti abakazi ba sitaani ku nsi kuno sitaani ali yekka naffe tuli ffekka muli bikemo olinga agamba nti sitaani ye yatonda abakazi yabayingira mu buyingizi sitaani ne katonda bali mpalana zaabwe kati ffe empalana zaffe okimanyi nti kati abantu tukwatagana sitaani ne katonda balina empalana zaabwe twazisangawo kati naffe abakazi n'abasajja mpalana zaffe mulabanga ffe basitaani kumbe mmwe baki abantu babadde bavuma TikTok naye ndaba TikTok kati buli muntu agiyingidde okimanyi waliwo omusajja ono alina TikTok account bagiyita gavumenti abeera ye mu kibuga yanoonya buli ewali kibi abadde ng'ayogerera akajja kano akaabalema nga buli kaseera akoogerera ne Idi yavaayo n'agamba mbu yalaba omuntu ng'abantu ku TikTok bagamba nti kano tekasaanidde kubeera wano bwe kati kulongoosa kukulaakulanya abalema kaakati yatandise okulumbagana ebizimbe by'abantu TikTok abantu baali bagifuula ng'ekintu ekitalina mugaso naye ndaba efuuse kizibu abayimbi bagirumbi kati kuloga onoonya musajja akufumbira onoonya mujjawo onoonya kasalamyaka onoonya kakaddiya genda ku TikTok kimanyize kati ndogera ku TikTok otya
akasitoma mujje kuliko omukyala ali ku TikTok agamba wogana nnyo kasita otuuka saawa z'otandika okukola bannange ebyokulya biyidde mujje mulye bajja be mutunda nabo nga bagamba mbuggologa kuba oyise bali abantu ne bakyama kaceere kayidde nakasise kaboyiro kakibu kimu byonna birangi bulijjo osobola kuleekaana oyibanga yagamba olongoba oloze njagala obileekaane byonna obimaleyo leekaane ntandike kati kitwale nti akatogo kayidde ab'embogo n'obutogo genda mu maaso abakazi basenga abange musome basenga bananga akaceere kayidde akasiika akaboyiro kanoze bulungi kalimu ebirungo kasika kawooma katuukirira kalimu amazzi buli kimu mujje mukyame mujje abasajja abakyala abatalina abakazi abalina abakazi mwenna mujje baniiza wano Kajala restaurant bannange awo ng'oloze omanyi abasajja baagala akaceere akanoze akalimu amazzi baagala okukalabako mbadde nsuubira kalala nti olabye omuceere ogwasika naye babuulire Uganda eno ekyalina obuzibu bw'amaanyi era ekyayagala abantu balina okubakwasa omukono gw'ekyuma kati ako kalango anti kati mu kibuga abasinga bafuuka idola oli akeera gundi pasita Lwamushana yakugamba ne bw'oba toyina mulimu zukuka 11 yambala genda naye bantu bw'obibagamba tebabikkiriza abamu mu tawuni abasinga baabitwala ayambala na bulungi n'asiibula mukyala we n'omulaba nga kkira n'omuyita oli akatogo naawe sente bakyalinamu akabagoba mwezi mbadde mmanyi oyo ye Hajara mugende ku Hajara restaurant mumuwagire munnaye akatogo kabeera ka biddemu nga bwe mbyogedde ndeka nkubira kalango nvaako akatogo akasika muceere ogwasika ogulimu amazzi kawoomu amanyi n'okukaaba kali akaceere kali bulala TikTok eresa amaanyi naye nga mwebale kukola munnange naye nga entalo zisusse kati ate ziri ku TikTok tetuweeza TikTok terina holiday terina public holiday terina weekend terina kiro datawo osange byewalaba jjo nga byebiriko bikunyumira byewalabye jjo era still datawo gwe bikuliira bya era bannaye abantu mukuume amasimu gammwe mugakuume esimu ekubulako eddakiika ezo tebagamba simu abantu mukuume obwereere bwammwe anti kati luli obadde onaaba noga kati kimeze nakisaze leero kyamezeeko obutututu leero ziri bwe ziti n'otereka naga nja kisala nga kituuse nga wano okeberera ku ssimu ati essimu yo weebulira teggala olowooza olinga omu ayagamba mbu wagenda mu ndabirwamu neyeeraba addukayo bisiina kubanga ekyemuddusayo kiri kimu yasirikira n'agamba gundi n'amala ategeera nti nenkana bwe nti
bwavuma nze ku TikTok wano tajja kusirika mba nswadde eggwanga lyonna mba mpeddewo oli n'amala ategeera weyenkana nze ate kyankyaye ndabirwamu nabirubuto omwana n'atandika okunuma nze manyi nina omuze we mba ngenda ozaala ngendera ddala ku lasiti kati nkwata endabirwamu ne neekebera sentimiters kyalo nembeerawo ne lunnuma nembeerawo kati ngenda okuddamu okukebera nga kyeyongedde ne ŋŋamba sereko kamuwa ekitiibwa okimanyi helicopter eyitawo helicopter ogimanyi elephant enjovu enene yakula bulungi n'egejje wali eyitawo okuva olwo n'enkyawo endabirwamu okugitunuzaamu private part elephant atunula bulungi ng'ejyawo ate nga tebagimala kyogamba kwegamba ogenda okulaba ng'eringa roundabout ye Namuŋŋoona okimanyi singa abantu abagagga bateresa abakazi bya bugagga byabwe kuba eri ewantu watereka nyoko siruwalira muli okimanyi sente zibamenya berero twala mu banka funayo akakazi ako ne bwe kaba katini kuba ki tekiriko mutini na munene otereke eri ddala private etereka naye bannange Katonda yanyigira nnyo entalo muzikomye kati David Lutalo n'omukunja atasera mufaki nnyimba ziyitingana mwe mukola ne mumalira abantu data kati omukunja omusezi akayimba ennyimba bbiri atasera akayimba ennyimba 2-3 David Lutalo alimu alubamu zimmeka akibanga kuddira nze kulwana na Museveni kati awo omukunja atasera alinga alwana ne Museveni yeefeeka aveeyo David oba mubi oba mulungi oba mulogo oba musezi yakikuba yamala mubalemedde kusenga ejjero bani biki ekibalemesa bonna b'okuvaayo David Lutalo yabalemesa abalemeseze ddala omanyi omuntu nze we mba mwagala tasobya bwagamba David Lutalo akasajja ako kakola ssente gwokimanyi weekend kayinza okukuba David Lutalo ekitone ennyo ng'akuba shonganya embaga ku weekend naye nga ajjukira weekend mami n'embaga agikubira 6 David Lutalo ndefaaniwo nkwagala nnyo ne bwompitamu olunaku ekire mbadde nkisuubira genda mu maaso mbadde nkisuubira nti okwagala ogasegaseemu awo n'olaba nti 6 emirundi 4 ne bwampitako olwo kugamba n'obwafuna 2 olaba nti waakiri ekitone nnyo 10 zibaawo kati ampiteko genda mu maaso muganda badde nkusaba nkwagala nnyo ndifaaniwo buli kayimba ke wakuba mutuufu kannyumira okamanyi osaana okayimba buli kimu onsaanula mpitaayo nabwe kiba kiro kino ne wobeera oyingidde buyingizi gwe n'otatawaana sikitegedde ekyo ayinza okwagala okulabako obulabi nampaayo wiiki egyo ng'oli naye obeera naye sente ate bwe naabeera naye anaakola ekugamba wali zaakola gwozikwata ampeeko sizikwata ate we nzikwata era ajja zinsaba ampeeko kyogamba nze siri mukazi bali bye balina nze sibirina nange nagenda mu nsiko twalimanga banna kyotegeeza kiki lambulula ensonga mwagala mukwanye amansize kasasobola kukwatira gamba nti omugambye biki mukazi mufumbo musajja mufumbo sinatwala makage sonoonye makage era mukyala wa David Lutalo simwagala simuyinaako buzibu njagala David Lutalo ate naye simwagalira bbanga
manyi abakazi bangi wano ku social media nga bamwegwanyiza Nanze siyeka. Waliwo ne ku stage kwennyini nga bamulumba. Waliwo gwe yanyigana obujja ne bunnuma. Wali ofunye obujja ku muntu atamanyi nti omuwubira. Kwolwo nanyigira David Lutalo nayombesa David Lutalo. Anti ninamu ekifaananyi ky'emmunye. Nina abasajja bange bali 6 abayimbi. Benjagala nabo nga banjagala. Naye tebamanyi. Bonna bine ebifaananyi mu nnyumba. Bali 6 nze mukazi waabwe. Kati kwolwo lwali lwa David Lutalo. Nayomba. Navuma David. Naza yanyiga. Ne bwe mukasukeri nga tanyega. Naye kati omuntu okola otya okufuna kwabo baserebu ekiro kimu kimu. Kale weewuunya. Osobola kubeera n'omuntu awo ng'olowooza omulina. Naye nga bw'atunula ku kifaananyi obulamu bwonna kwe bubeera gwe n'olowooza akitunuddeko butunuzi. Olaba akuva ebifaananyi bino enfuufu ebisuseeko abirongoosako kumba alina ensonga ze. Byonna byensangamu mu nnyumba byonna ngenda bikasuka bweru. Nedda ebeera season. Kati season eriko ya David Lutalo. Nina nkugambye n'abasajja bange 6. Kati ono asooka David amulala. David Lutalo. Ng'omwenyereketa. Anti bonna nina omwenyereketa. Kimisa kyekyo kinkolera kipapa. Kyekindiisaayo nno ne mu hoteri yakyo naye tekimanyi. Bonna mbamaleyo. Bugenda mu maaso. Abakazi nga bangi abagenda okumputula. Genda. Aluna mubiru. Aluna mubiru basatu abo. Nakijja flecho. Jeffrey Lutaya. Ye tawanya akaruru kamukuba bambi newe babadde nakyobala. Akaruru kamukuba. Mukyala agenda fulumya oluyimba atayina concert ku Serena. Yes. Era eyo concert ngenda giranga ku bwereere. Nina abantu babiri benjagala kusisinkana. Nange mpisa wano obubaka bwange. Ronald Mayinja, Geoffrey Lutaya, ne Titi Tabel. Bantu abo mbetaaga. Kuliko omukazi. Kati wafuuse mukalakasa. Nina ensonga. Ensonga zange ng'omuntu. Ronald Mayinja, Geoffrey Lutaya, ne Titi Tabel. Ayagala obasinkana mulundi gumu oba buli omu yekka. Buli omu alina programu yate oba bagambe bayinza okuba ne programu bonna omu. Nanze ne we babeera bonna 6 ne bajja. Kati tubadde tukyali 4. Tulina David Lutalo, tulina Misa Kisemakula, Papa, the Papas restaurant. Nasobola kumpa. Ng'oweddemu amaanyi. Just kumwagala naye tasobola. Tulina Geoffrey Lutaya, tulina Haji Mubiru, oyo Haji Yoshua Dio. Omulala babadde 6. Kale omulala ndaba waliwo amulika ennyo. Just mbadde njagala kulaba atya. Kazibe kapo sembera wano. Kazibe. Kazibe kapa ina concert ino nga 2 nga 12 ogw'omukaaga. Wali ku Entebbe Road. Bajita front. Newe nagenda era ajja kukoma. Front page. Mukyazeeko. Wabula ngamba. Ngajja. Nti ajja. Ndyoka mwetegekera. Oba ngenda wa mama Fino oba waani. Kalina kukola maaso ku maaso. Kuba mba manyi mufune essaawa ennamba eyo. Kwegamba ate ye kisukkamu ku balala. Ye mwangu osobola omufuna ng'egyali mu bintaabye naye bano abalala. Kizibu ye ndaba tusobola. Kale kowoola abantu bagende bamuwagire nga 12 ogw'omukaaga. Tajja kumpa ku
sente. Anti mukola abawagizi bagenda kola abantu bageba mu. Bananga abawagizi b'omwami wange mwenna mbadde mbasaba mugende muwagire gw'omukaaga. Gw'omukaaga nga 12. Nga 12 mu gw'omukaaga. Wali na masuba ku front page. Wali na masuba ku front page omwami oyo wange. Era ali mu kuwawula ddoboozi kati. Takyakola na interview. Akola naye ali mu kuwawula ddoboozi kubanga alaba concert esembedde abantu bagende bagule table za milioni 2. Table bw'ogigula omufunako awo najja n'akubuuza. Ajja n'akuyimbira mu kaawo. Wemba ntudde. Nze mbala ku table ngenda kugula naye nga njagala ojje ne waba tanyimbidde. Just ampeeyo eddakiika ezo. Ayimirize okuyimba. Ate kati naawe gwe ngambye nti ajja waawo n'alaba buli atadde mu milioni ze 2. Si bwe ngambye. Ate oza zibeeranga mmeka table zibanga 6 abantu 6. Nze ndimu ow'amakulu. Alabbo baba mulinze wali ku stage. Kati asooka ayimirize omuzindaalo wali ajje. Ate naawe toyagaliza ekyo tukiveeko. Nja kujja nga 6 nja kubaawo. Nga 12 ogw'omukaaga. Mugende muwagire Kazibe Kapo mu biwengeneku. Azze n'ebyokulimba bye. Mwagalako kulimba ayizawe. Emundu gize kugombolola. Tagize kugombolola. Ogyetaaga. Ate bwagizayo tufuniramu wasooka alindeko oluyimba bayira wagenda oduyimba nga tumaliriza okumaliriza nze naye. Wano ng'omuyimbi tebannamuyita oyo omukulu tusooke tumalirize then agize kugombolola. Chembade mwagalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning. Soka po Bannaye mugende muwagire wali na masuba ku front page in hotel na masuba nga 12 June ogw'omukaaga abakubira omuziki mu kiwulire naye Kapo concert gitegeke ng'okimanyi waliyo omwana akwepikira wano nti bwagula tebo onojja n'omuwaayo eddakiika 2 ku tebo ye ndi ready awo ye waali mubungi chemala kati ate yembere nayo nyumba yembe nayo oligino mu nyumba nga kifaananyi tuliko bameka 2 naye biri ebirala biraga banka kati kako ekirala agambye bambi janguko wano ku Tronaz Media koleko ka interview naye bono bujja mugambe nti abeere gw'omanya nti ajja kati gwanzibirako ate yasobola oba tulina wetugenda musanga wali kubire tugende fenna bekiri ate ombuulire tugenda sinkanani Kapo kuba yetali nga mzee yani oyo yanvuma musika kojja kagatto yavuma nze nakuleka nga buli wamu wasense buke nze naye yanyambula nze mbaakantu nga kasense busebulere kasense buka kati bantu 5 kati wabulayo omu oyo ne Makaya tutabula dda nandi mulese mugambe butuleeta bali bayimbi ate era sijja bafuna bali bayimbi kyokka balala bamuvuma kyokka nze mwaga ani oyo liri pazo oli kuki teryakulaba amayegula bite mutujo mayero ky'abantu bamwagala empiso gye yakuba mu luyimba twagala tulabe ku reality abantu bano batunulira empiso gy'akuba omuntu mu luyimba
Ate by the way empisa. Mu concert balete empiso. Yansukako netenda kumira ninga Mukama Katonda. Egamba eno mpiso bazisitulidde ku ki? Eyo. Kwegamba bulijjo naye kwali ku listi. Aye atutabula nnyo waka. Naye asobola bafuna nsobola. Sobola muno. Ogambye. Njogedde. Ugende maaso n'omulamwa. Naye okubafuna sooka okkiriziganye ne muno nti nali waka. Yampita mugunju ndi malaya. Simanyi kye njagala naye nga nkimanyi. Njagala basajja bange 6. Akuyita atya? Mugunju malaya simanyi kye njagala. Ebintu bino sibiriimu. Temubimpitira. Nze sibitegedde. Naye bwe mmala kukkiriziganya ng'oŋŋamba. Tunakkiriziganya n'omuntu nkugambye byampita era janga ne mugunju gula kitonneesonyiwa. Nze okubukubira gravity nti owaayi waliwo akwetaaga wano sooka ojja omulabe. Omala kuŋŋamba nti mwakkaanyiza. Si kati amangu agolimbaani wano gw'ozisuulamu. Kati awo genda mussa mu kacupa kisooke kyebakeko eyo kibenga ekitabirawo. Ogenda mukubira ddi muteeke ddi mu ccupa. Kibeeremu kigambe ngenda wa gravity kale tuuka bulungi. Kale oyinza okulowooza nti ono yabyogera n'owuwa abyogera ate ng'oluusi abiteeka mu nkola ng'olugwiza kuba muyaayi gwennyini gwe bagagubuzaabuza naye ng'olinga atagamba leero. Naye kimanyi mutwanaza abakazi bangi bali eyo beegomba abantu naye nga bambi tasobola mugamba. Nga tasobola mugamba ng'amutya oluusi tasobola musemberera naye ng'omukazi oyo asaba bamutuukako. Naye ng'alina n'omwami ewaka nga bagagga buli kimu bakifuna buli kimu bakimutuusaako naye ng'asaba oyo. Buli wabeera n'omwami mbw'abeera alowooza ku oli. Era bw'oba okebedde suitcase y'omukazi ogenda osangamu ekifaananyi kya gravity n'ogamba yatuuka atya omusa. Kumbe tayagala omwami yamukweka tayagala okole ki. Tayagala omulabe kati nga yamukweka eyo naye nga bangi. Kalina yetwenaza oyinza obba oli awo nga waliwo akulina mu suitcase ye. Naye kale bba geza. Ate kati ono omumanya. Saagala. Ne lwakulidde togenda mumanya. Gw'omwebaseko n'olumanya. Leero amanya mpaako Tronas. Naakugjayo gy'oli. Ndowooza nina mukyala wange wampeta senda walala. Kumbe oyenda. Nga mu kirooto. Ekyawa. Obeera ku kifaananyi. Nga bw'abeera naawe Pito oba yamukalize nga ye akakasa nina Tronas omusajja oyo bwe bulamu bwange. Naye gavumenti eyise etteeka. Ti omukazi yenna bw'akwegomba najja n'akugambako muwe. Omanye ekimala abakazi amaanyi kano. Abeera awo Tronas akwagala akufiirako naye ng'akufiirako kano. Bw'atuuka eyo ne katamusanyusa ng'akukyawa. Kati gavumenti eyise etteeka twadde tusaba mwami pulezidenti otuusize etteeka. Palamenti yeyisa amateeka gammwe. Naye era ne mwami pulezidenti bw'akikoona mbanguwa. Abatugambireko batuyisize etteeka obaako gwe weegombye akugire. Kigamba abakazi mutandika okutukwana. Ate tuba tukwana. Mutugambeko. Leero nze ninamu ezaaloodi jangu ng'ojja buzzi. Kati tukola. Nuli twali tetukola ogenda kugamba ate ezaaloodi ate biki. Nkutonazi ninamu ezaaloodi jangu ekyemisana n'ekyenkya nze nkugulira. Neze waka oba okyetaaga nze njo zireka gwe leero olunaku lumpi. Lyetteeka baliyise. Kuba tulumwa nnyo. Sajja bange 6 sifunangako
Olina amagezi. Mbuuza bubuuza. Nze baabwe bambuuza lwaki ekyo ekintu bakimbuuza. Buli gwe Negwe olaba otya? Nina amagezi ntegeera. Ni mama nga amanyi okumuza naye ajala olina amagezi. Papa Misa Kisemakula ogamba otya? Tambula biti eyo. Otasobola. Nange nsuubira. Ate yeeteekamu luli olubeera lw'abantu abakulu olw'abapapa. Yagamba omwana n'obwava mu bulamu bw'ensi kati tobanja ku by'obugagga bye. Ye ne mama waabwe. Byabwe. Kakati gwe omwana soma genda ko uyiya bibyo. Soma kapito wa mu kuteeka mu lumu. Kyenkugambye yessaamu obukulu. Nyinza omugamba ensonga n'atandika kumbuulirira. Olaba omwana omuwala akola bw'oti ne bw'oti ajja kufuna abangi leererere nga tesibye njagala. Ate Haruna. Twaliko ku Yidi emu. Yali awo Kole Farm. Nze sifuba abayimbi era n'ekyantwalawo yaliyo. Bwe yakuba omuziki twayambuka. Nga njagala just ngunyenyeemukko naye n'anyeenya naye nga mutima ngamba omwami wange tuzinyeemu naye n'essimu yange baagibba ku kavidiyo baali bakankutte kuba nabagamba nnyambuka tuzinamu naye ne mu nagibbira ku olwo bagibba wayiseewo ebbanga nga TikTok tennaba kujja sinkana mupositinze naawe nandi mukubye abantu ne bamulaba bagibba kati namusigaza mu bigambo namummemore naye abamu baaliwo bakimanyi naliko n'omwami wangu kati ogenda ku front page namasuba nja kuzunga buli wamu kiba bawo okutuuka ng'ofunye ekyoyagala ne bwana ab'omukale mwaba omukaaga kale omwajja kati ab'omukaaga singa tofunako ani omulala gw'ogamba nti owaaye kale kale waakiri nowenfuna bano omukaaga nga bonna tekuli kuba n'ab'ebbali ebbali njagala kwawe oli kisiro talina magezi abantu mwenna ab'e Kampala n'emiriraano tubakoola nga 12 ogw'omukaaga mugende muwagire Kazibo Kapo musajja mulungi musajja wa mirembe musajja alina bantu bangi nnyo bakyusizza mu mbeera na kagezaako okubabuulira nti munnaye wano kyokola si kituufu waliwo story emu gye yakola ng'ali ne Shalom mutuufu n'endaba nga alina omulimu gw'okubuulirira naddala abavubuka nga ndabira ddala nti omulimu akyayina munene okubuulira abavubuka so mugende mumuwagire sobole kubanga nti musajja muleme kumuwaga ate ne mutabeerayo bajja kuba yagambye mbu abantu bawaga magala ekirungi naye yakkiriza magala nti bamuwaga ate ye tamalaga kutomera yagamba mbu luli abantu bamukubira mugamba Kapo lwaki totandika YouTube eyiyo agamba kati lumu ne bakubira Mustafa yakola YouTube yamera ebiza mu Buganda wekibeera omwana bw'akula amera ki nviiri zitwale mu saluuni ezeyo bazisale nga ffenna tutudde kaakati nga bakubira Mustafa kantunga kamutta amugamba wama Mustafa bangamba ntandike YouTube naawe watandika YouTube kiri kitya Mustafa namugamba togeza n'otandika YouTube mugana ngenze nagitandika naye ndi entuga bwedde ndi mulago nenda abantu abamanyi byangu kati bwe balaba gundi akuyise ne gundi akuyise n'olowooza byangu kumbe n'agamba abantu b'obadde nabo bonna okukola nabo gundi akukubira naye gwe balinda obakubire n'agamba n'omutalabika bw'obakubira lwe babeera bize nabo balina be baayise nange ndi mu kunoonya benkyaza wange ate naawe ompita ekyo kye bayita ya papa bimera ne ngamba bannange nga kirabye so ebintu si byangu byesi byangu naye nga Kapa ajja kukola ki ajja kukiyitako ekyo
Yaki taleta jipapidde. Tajipapidde kati bangi bamutegedde. Naye yandwadde akubirawo kana akalango. Ssabavuga. Ano oba obula. Ogambye ekiririddawo ekivulu. Entebbe Road Namasuba front page hotel. Ano oba obula. Dako front page Namasuba. Olabe we batajja. N'emitwalo emeka? N'emitwalo emeka? Kale mukubidde n'akalango. Era kalango kennyini. N'emitwalo ebiri. Yayipya emitwalo 5. Emmeeza ya mitwalo emiliyoni 2. Emmeeza ya miliyoni 2 awo tojja kubula. Ng'ennaku z'omwezi 12 ogw'omukaaga. alinda ki? Kazibwe kapo ndowooza okiwulira. Awe nini walina okubira akalango n'abadde amwerabidde ku Ssebavuga bonna bamujjukira. Antu kaakola omulimu ako Ssebavuga n'aba yeerabidde wajja kujjukira. Bano bamuyita Ssebavuga wabulirawa. Mbu Ssebavuga wabulirawa. Kati abantu abayite bw'atyo Ssebavuga wano oba obula dde Namasuba ku front page emitwalo emeka? Emitwalo 2 ku 5 emmeeza ya miliyoni 2 nga 12 ogw'omukaaga. Aba takimaze aba ayagala kyekiro era buli interview gy'aba atulamu kyabaagira n'ewaffe ajje tujja kamukubira. Tukitegedde naye nga ukimanye oli ku lisiti ewa Hajara toweebuusabuusa okitegedde omwangu yana atera okunaabako ng'oli munakuvu towekkiririzaamu. Ng'omanye emyaka gye mmaze nabo. Nze si banafuna accident mbuzi vaako singa ekuumidde. Nzadde abaana nga nkuuma mbuzi yaabwe. Ne ngamba kwabo omukaga kuliko alina okuggyako embuzi. Ng'era abanzaalamu bayita bbali waayo. Naye accident ate oba ndibagamba nti. Antwala okusaasira kuno eri MC Zamzam yafiiriddwa sengaawe. Kitalo nnyo kitalo ddala. Tukusabira Omukama akugumye. Mukama yajjawo era yazaawo. Tukusaasira tumanyi ky'oyitamu mu kaseera kano. Akwasenga afudde bulungi afudde amaze omusomesa emirimu gyonna. Alese omukulu. Singa Zamzam abadde wa myaka 4 kyandinnyumye nnyo. Naye senga afudde akoze omulimu gwe. Zamzam waliyo kye bakusomesezza ky'otayiga. Tewali. Oyo aba yayiga kati. Aba agabirako ne banne. Naye nga tukugumya tuli wamu naawe guma tewali kyakukola Mukama bw'aba bw'ati bwasazeewo. Naye gundi Hajara gw'olowooza okusiruwala obusiruwazi kujja tumazaako wano oba nedda. Nongera okwebaza Balamu okubeera nga yavuddeyo n'atukkiriza obweyamu bwe ya gundi publicity Natete yamusaba pikipiki. Omanyi publicity Natete bwe yagenda ewa muzeeyi president eno mukama we n'amugoba. Lwaki walungi wagenze eri nze nakugambako genda eri teeka wano pikipiki yange ne bamugoba. Kati bamugoba n'ajja n'akoola n'agamba Honorable Minister Balamu n'avaayo n'amugamba pikipiki yagimukwasizza jjo. Ate kati era nayiye. Yiye. Aba yakikubi. Era oluzungu kati publicity lwayogera. Kigambo kimu bibiri Balamu. Kati yayongeddeko ne General MK Muhoozi. Ate ye yajiddemu. Anti Honorable Balamu yamugambye singa tabadde MK General Muhoozi oba oli awo sandisobodde kukola ki kutukkiriza MK yakoze. Yamugambye oba oli awo sanditukkiriza ki kubanga oli yamuleeta mu kintu. Namugamba nti oba oli awo sanditukkiriza kino. Namugamba nti kakati n'agamba
sinza butamwagala ate bikunyizewo kusaba buyambi ate otandika singa tabadde madamu Sandi kuwadde anti olina okumanya bwe mutyo bwe mukola ebintu byammwe oba ompa lumu saagala oteekeko nti singa tabadde maama w'abaana Sandi kuwadde kati era bimu aba yamuwadde naye amuwe tateekako biri ebyo ate obusungu obujjeewa anti saagala muntu ayo singa tabadde gundi Sandi kuwadde bw'oba wenna naawe kyoyagala kusaba eki kyosaba nkulaba olina kyogoba ansabe ate anampa ani gwe ngendo kati ogenda saba ki onoosaba piki onoosaba ki byange nsaba bitono ebibyo bizibu ebibyo bizibu bitono kintu kyabwerere naye abantu babikodowalira just kuvaawo nga nange ndituuka eri nnyumiza Katonda mutuufu ali mutuufu nyiigi okugoba Eva n'Adamu kali akantu kaasuka nvuddeyo natulera 2 ez'abasajja anneebaza nga mu mwana gw'obadde n'ebisa naye kati omuntu bw'abeera ne tulera 2 abeera maya muwogo ng'amaze emyaka 2 mu ttaka anze nabalako ku ngalo n'obugere nakomaawo nenga kati ate nnoonye buti kyeyongerayo kati simanyi wanyimiridde alowooza muwogo bw'abeera ng'aludde mu ttaka nga tebamusima abeera ki yono afuuka omubaala ebyokulima sibimanyi yaba abaaladde kuba temukyasobola mulya mbonowatulera 2 bate bakyasobola ziba zaawera zitya oba onoonya bumotoka butono onoonyawo nnemeseza abantu amenze nakoma ku ngalo na bugere simanyi balala abalala siina wabbasi just ngalo ziba 10 obugere 10 ngaawe n'atandika okwetantala okujjukira bijja kuntamya nono natandikira ku myaka 13 ng'ofa ki omusajja lwaki tebamusiba oyo owe13 nga bamwagaza ki omanyi kyeyankola yanzibula amaaso nze nakula na ssenga wange temukolanga ebyo ebintu bibi omwana omuwala alinda ofumbirwe erererere biki ngamanyi enyigira gye nanyigira ssengange bwe yali ankotogedde ndi awo ndya mmere nnywa bunywisi kubeera awo tolina kyolowooza kumbe ensubu bannaye tetujja kubeera kuwena ensonga nedda omusajja omwana omuwala balina mulira ku myaka 18 kudda waggulu 18 naawe wangi tuli mu mateeka nti 18 yaba akuze 18 nga bakola ki ng'alinda ki tutawaanirako wamma woomerera ebyoya n'ogenda musonga bakulye nga baasubwa ssanyu n'okuleka zakuba Mukama yannyima abaana abawala n'ampa balenzi banaye ntumiddeko mwenna tiimu Nsambya tiimu Bibajje ne tiimu Mirembe Irene ate Mirembe nzansanisa akubayo kamu neyeedigidira mbatumiddeko mwenna nti mugamba mutya abalwana entalo mutategeera mwebali kuzirwana naye kinaabagwako ng'enkya bali mu lave etokomoka ekiro babala bonna ze bakoze nti okimanyi ewange bazze bwe bati ewange ne bajja kantu kakola tugende mu maaso njokya leero gwe abanjokya mulowooza batabuse kyogamba bo basire okubeera nga laavu yaabwe byonna ebizibu babitadde ku social media tebalinayo ke basirikidde balina bye banoonya ssente babalabu bali ku kizimbe kyekimu wabula batabuka buli lunaku kati gojja owagira kyokka onaakulaga waayitira buli lunaku naye bali ku komedi waabwe nze sabikiririza namusibibwa yadde obudde kati bano amanyi bannayuganda baatumanya twagala nnyo mpalanira twagala etokota tulinnye etokota kati oli ajja n'atuuka newali ewansambya n'avuma n'abakozi ba Nsambya ajja awagirani Mirembe kati n'atayagala Mirembe atuuka wali ewa Mirembe n'avuma n'abakozi ba Mirembe agenda awagirani mbw alumyani
feba timu Nsambya feba timu Mirembe kumbe bali bakola amagoba bongera kufuna nze sijja bawagira bano bajiwa omuliro yongezaako mulekane naye nze mbatumiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala Olutalo lutala lulimu nnyo mwalina waayita Mirembe muganda we ye yamukuza ye yamusika ye yamukola ki kyawo kye yakolera Mirembe ikakati abalala olaba nga bamuyita baani owalabyeko muganda we bonna bali bonna waliwo tiimu ziri bbiri era abantu bali babiri waliwo tiimu eno waliwo tiimu eno kati zo famire zaabwe babiri zibaliwo zabibalekera nti bino bya social media ebintu bibeera mu biraba eza famire bibeera eri temubiraba tewabaayo yadde muganda waabwe mugunju muswantwa gwenyigamu tekisoboka famire tosobola kubeera nga teriimu basiru kuba yaffe nze musiru kati neezo famire tosobola ewa mwani musiru kwegamba muntu ewa mwani musiru tewali oyinza n'obba yegwe nga tuli wano ebisiru ebisiru by'omu kika tutudde wano bibiri kati kosobola okuyita muntu ategeera kale tomanyiira so tokiddangamu era abadde ne baga so kyaffe kitraders kikiri ku kamera mugende mu maaso n'okulwana olutalo mululwanire ddala naye nga buli mu lutalo mululwana buli eri emaali eyongera kati oyinza okusanga ne mu lutalo luno we tulimu nga bizinesi zitambula n'okusinga nga bulijjo naye kimanyi naye kati nkifunye ekyo ekirowoozo MC Zamzam wavaayo okuziika tukolemu bato y'obutogo tuweemu nga tuyombe tweyase bwafumba bwati bwenfumba bwenti bwesikola bwenti tugenda funa bakasitoma kuba ne bannayuganda bali kuno bagenda laba bajja ewange nga banoonya nze bajja kujja n'abanoonya Zamzam Nasana bajja kujja mubeere bulungi mweraba naye si ke kabadde keetaagisa okuggalawo kanene mweraba